I'm clarifying this. Emyezi ebiri. Bwe giyitako nga Ozambe akyalina oluyimba olwogerekekako. Actually si luyimba engombo Ozambe ng'ekyaliko. Owulira? Mawulire njagata. Mutya abali Kachumbari TV, it's me your boy MC Prince Ivo. Kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Ndi n'omukulu Lone Genius Official okuva ku Terefina musajja munnamawulire ng'era ensonga etulese olwaleero ono ye yali mu interview gye yakola nga abuuza omukulu Ozambe interview eyo naye ng'amubuuza kitiiyo addamu jjiiko amubuuza jjirita addamu sefuliya. Tereza ogambye omukulu gamba omwana ghetto youth gwe twasanga tuwe platform nga tumubuuza ejjiiko addamu kibbo. Yasi bintu bitereze ogambye omukulu from where and where yakuze ddi shoga yakuze mu nnaku bbiri kale omwana ghetto youth kale abantu muyinza okudawo ne mugamba nti atalabye interview eyo genda Kachumbari TV interview gyeri ku TikTok nayo kweri nataddeyo ka kilipu akamu ngaddamu engeri gyaddamu ebibuuzo oba ne ku TikTok yennyini ya Chance Ivan Kachumbari munnabutambala nayo gyeri gye nakoze ku TV eyacamuka mwagirabye. Omwami ono ye yali abuuza ebibuuzo naye reaction z'abantu zandeetedde okumunoonyaako ambuulire experience ye gye yafuna n'omwana oyo era kikyamusuubiramu. Nina posti gye nalabye nga owanda muliro kanjagala gisomera wano ku bantu bamanye nti nno wagambye this fucking boy this fucking boy of trash slogan of Ozambe. Chance comes once. You will struggle hard to leave ghetto if you keep on disrespecting journalists. Sigwa so say. Bro, 2 months are enough for you. You have no journey, young boy. Just thank Shifra. Ebigambo bibulidde oba mbibadde mu Luganda. This fucking boy. Oba ekyo kitegeeza ki? Olaba obusungu bubaawo. Obusungu ndaba naye wakozesezza bungi naawe. Obusungu bubaawo. Ne buli muntu alina engeri gya handling obusungu bwe. Omuntu abamu twogera ne tuwona okusinziira ku kibaddewo. Omwana byonna bye yakola byali bya kisiru. So today from the crash. Omanyi otya omulenzi oyo? Omulenzi mulaba ku TikTok. Omanyi what makes news ekikola amawulire ebimu ebigakola ebintu ebimu ebiba bitrendinga. So bw'oba oyagala kufulumya bulleting oba olina okusooka n'okuconsideringa ku ebintu ebimu ebitrendinga ku internet TikTok kati nga social media zetusinga okukozesa TikTok, Facebook, bwe njogera internet zonna mba nzitwaliddemu ezo platform. So omulenzi mulaba nga trending actually bambi naye nga bamba trendingira mu freestyle and nga bannamawulire we are happy for him. Yensonga lwaki twasuka ne tugamba Uganda emwaniriza naffe leka tumwongereyo oshegera. So we use that ne tugamba katukozesa omukisa ogwo tugende tumusajja tumunoonyeeko naffe tumwongereko ettaffaali mu maaso eyo tajja ne yejjusa n'agamba olaba nali mu ka freestyle kange ninkola bye nakola ne teri media personality yajja okumbeererawo. Toyagala tumunoonye nga maze erangirira nti mulwadde wa siriimu. Oyagala tumunoonye nga maze okulangirira bannaye siinawo ensula. Tumunoonye ng'embeera etabuse ne tumunoonya naffe tumwongereyo nga ghetto youth oshegeera ne byonna bye yakola actually naade nnyina obusungu eyo posti nagikoze kiro. Bw'amukubira essimu yagamba atya ng'omugambye njagala kunoonyaako nga munnamawulire. Munoonya mu kwagala omukubira essimu oyo mufuule busy. Mu kumukubira essimu nga nimugamba Ozambe oli bulungi ndi bulungi. Genius nva ku Terefina wano. Obwakabaka busiimye tuwayemuko naawe oli bulungi ndi bulungi. Oliwa tukuweyo ku platform wano tulabe ensonga bwe tuzongerayo eza Shifura.
n'agamba naye mbadde matuga siimiridde bulungi wakitosooka n'onteerako ekyebiri n'asooka n'agamba nteeraako ssente naye bifo nga tananga akyebiri asooka nanga olina ssente mmeka olina ssente mmeka ninga ssente ezaaki tukole interview ninga sezizo za ssente interview ezizo za ssente nagamba man kakatolaba nze ndi Ghetto Youth siinamu na 10 ate n'ekirala twandikoledde bwerere naye ndi wala sigenda kusaba nnyingi mpa ekyebiri mugamba ngenda nfunira ekyebiri nga Ghetto Youth mu mutima mulungi mu mutima mubi nenga okay ngenda laba engeri gye nkikwasaganya naye mbuulirawo ki woli tukole because omuntu ayinza okusaba ezo ssente ng'ebyaddala yasuze enjala nga mu mutima mulungi olina okukola ki okumwokyayo kati nesooka nimuga ngenda kuddira mu dakiika 5 kati ye ate n'atangumiikiriza mu dakiika 5 nankubira nga tezinaba wera nangwera nanga kale jangu tukole oba yawuliramu oba yatyaki simanyaawo naga kale jangu tukole then netugenda ninninya ngende ekawempe tukole musanga nga alina ganga eryawo bona bakubiddwa abasinga balinamu obuyagayaga nenga yalaga alinga ali soba ngolaba byakola byonna pretense oshegeera so embeera bweto we yali mu process y'okumufuna omufuna mutandika interview tandikirawo interview mu kugitandika n'ebigambo byakuddamu gwe wafuna ki mu bwongo obwo ekyamala maanyi bwe namubuuza nti enenyama ngikuba engalo kitegeeza ki n'agamba bwe nkulaba otidde okankanirira nimugamba maybe gwatidde kuba ndaba ebigambo byo byonna bikwasa ekisa ningamba ninga ekigambo kibuzo kyange kiri straight enenyama ngikuba engalo kitegeeza ki ate nandeetera olaba kalina zino zigenda kugwenca olaba lulo oluguudo tebanalutereeza ninga naye oli bulungi naga ndi bulungi okakasa oli serious mu nsonga zinga tuli ku TV ennene erabibwa abantu abavunaanyizibwa nagamba nange ndi serious nimubuuza biki byokozesa naga akozesa mayinja nimuga kata amayinja ogakozesa otya kuba abantu yakozesa zini oba okumuvaako biki nagamba akozesa mayinja biki byokozesa kuba ndaba embeera yizo kwasi nnungi nze kintamiza yizo ga soda gwe biki byokozesa naga nkozesa mayinja ninga ate amayinja ogakozesa ki nagamba oba gaaki ainawe yagamba nze ntera nnyo genda ku lwazi ninzija y'amayinja olumu ningamira ninkola eddoboozi kale nga tebitegerekeka nimani mubuuza ate ekirala ekirala nakyo ate ekirala kyo nga kinene kanfune wano ekibuuzo kimu abantu bajja gamba batajja sobola kgenda eri bajja gamba yiyi mulimba kanfune wano ekibuuzo kimu abantu bawulire omwana engeri gye yaddamu ekibuuzo kino eno I think kiyinza otuyambako okola ki eggaali ganga y'abavubuka b'otambula nabo abavubuka baba n'emputu baba n'effujjo munnange basobola okukwata amajja ne bagakuba abantu ennaku zino eno banyiiga amubuuza eggaali z'abayimbi zoozaagayira ozimanyi naga abavubuka baba n'effujjo batambula n'amayinja basobola okugakuba abantu natuka ekiseera nitegeera nti omuntu gwendi naye tategeera nituka ekiseera nimanya nti omuntu gwendi naye ayinza okuba tali mentally stable kuba awe namubuuliza biki byokozesa ebigambo byaddamu awe nasinga okukoma kuba bwe yava ku jjinja ekigambo kye yazaako kyali kinene nnyo nga nze saakiyisa namukamu kuba era lwala ne bakyali be bagamba sebo oli ku TV ebyo bikendeezeemuuko otegeera so nitegeera nti omuntu gwendi naye kyaleka ayinza oba teyasuze bulungi ekyasinga okunnuma ye disrespect gye yateekawo ng'alinga agamba ebibuuzo byange tabitegeera nenga byonna abitegeera mu mutima okusinziira nze ku kifo we nali nze nalaba ng'omuntu abitegeera era ali mu pretense ya line nti waliwo yamusomera nti atambulire mu line ya alien
that is bwe bamugamba that is not alien. Alien amagezi ge ebyo byonna asobola bikuddamu n'asobola coming back to the question. Oshegeera. So ate n'ekirala teri nsolo ndala oba teri lion esobola okutuula mu bigere bya gundi. Okimanyi bangi abagezaako okuyimba nga Chameleon webali tebaliwo. Oshegeera. Kati n'ogamba mbozje mu photocopy y'omusajja togisobola kuba mugezi nnyo. Ekibuuzo asobola ebintu yali abimanyi by'omubuuza naye nga pretendinga nga ayagala tuula mu bigere bya alien ovuki tekijja kusoboka. Kyandisobose nga n'ennyimba weeziri. alina music alina nnyimba olimanyi luyimba ki ng'oggyeko freestyle. Ozambe yekka. Chokola na mubuuza ng'oggyeko ozambe ka freestyle kano we twakumanyidde nnyimba ki endala z'oyina. Era answer yali tayina. Kitegeeza ne music takola ki? Tamulina. So kati ayina kuyambibwa atya omwana oyo? Nga tetunamuyamba. Tusoke tutegeere muntu kigwe tudiringa naye. Oshegeera. Ali mental okay mu kulabako. Nze ndabanga ali okay naye tulina omuyigiriza. Nti this is how they handle people, this is how they handle journalists. Mu kulabako engeri wamutuukiramu. Ali ready okwagala okuyiga. Ayinza oyiga ng'afunye abamubuulirira naye obuzibu bw'alina ganga gy'atambuliramu bonna ebirowoozo bye bimu. Bwe biba bikoma bwayise bikomaawo. Tewala alina kirowoozo kikoma Kampala mukadde oba Kampala mupya oba okulowooza nti ne Dubai gyeri. Oshegedde. Nti byonna ebirowoozo byabwe bifunda bwe kaba kasiisira baabiggalira. Tewali muntu agenda kujja bazibula maaso. Kakati wano wenkukubirira omulanga nti bwe mba mwa discovered nze bannayuganda nti omwana talent. Temumupikira ddala mbu abeere mu line eyo. Just mumuwabule kukyusa. Bw'abanga ali okay. Ate bw'abanga tali okay. Awera we nja okukubira kati nga federation eziwuma zinezavayo ne zigamba nti bagenda kuyamba ku bya rehab. Era mwana mumukebere. Ozambe yitaaga rehab. Mumukebere. Ayinza okuba tali steady nga ffe wano tukitwala nga pretense. So bintu bingi bye tulina otunuulira. Tulina otunuulira omutwe gwe guli steady. Bwe gunaaba guli steady. What should be done? Then agende mu counseling. Bamunnyonnyole bw'oba oyagala talent ojongezaayo okuva wano tuukawo olina okulaga. Bintu by'olina okyusaamu byebimu byebina ensobi ze wakoze olina ozikyusa. Oshegeera. So wano federation olina ositukira akaana ekakebere kuba buyinza okuba bwanywanywadde enjaga yaabwe nga yabwono. Gisaasira tali mu federation ne beerina abaayo bangi nnyo bagiremeredde ate ekwate ku baana abataliiyo. Ate era akatogoosubira adagimanyi gw'osubira omwana oyo twamuggyeyo. Ye bw'akulaga woosula toyinza na kutyamu. Oshegeera. So kakati ne federation yennyina ayinza obalabadde tagimanyi. So kati owa federation wakwatirwa ekisa. Mukulabako talent weeri kuba tulina abantu abazze ne bagenda bakabaka mwanga bagendera awo bamuwunya simanyi gye bali. Waliwo abantu abajjidde mu gundi awo ne bakuba nnyo ne bagenda omwana talent weeri. Talent teriwo. This is just a slogan. Ekyo kiki nakugambye it is just a trash slogan that is trending. Oshege. Onyonyole bulungi. Talina talent ya kuyimba. Terimu. Just gwazenga muyaga era nga bw'obamenye nti bajja ne bavaawo. Oshegeera. Talent teriwo. Kuba oluyimba taluyina. Essaawa eyo kyadayina okukola nga amaze obuzuula nti ka freestyle kange katambudde. Abadde alina okugenda mu studio akola oluyimba. Bamala okukola oluyimba alujjuze. Kuba freestyle teweza ddakiika 2 ya sekendi za asatu. Adde alina okugenda akola oluyimba. Oshegeera bamala okukola oluyimba actually n'ekifula amusike. Kati bino bimugamba ate bimuyamba. Shifula yennyini adde alina okumu-owninga. Ne Shifula ali bibye. Ozambe ali bibye. Shifula is trending more than Ozambe. Oshegeera. Banabuuza Ozambe Shifula wamufuna otya? Era do you believe that Shifula alina kyakongeddeko? Yagaa Shifula tamumanyi. Oyo muntu ategeera. Like oyo muntu ategeera kweli. So kakati omuntu kati bannayuganda nga tebannanenya. Nze nali njagala nzulo bagenda kunenya bagenda gamba osuula omwana. No sisuula. Nze nga bannayuganda tebannanenya because they say it like mujeko. Kuba bagamba omuwala
sorry bagamba a journalist naye musobya. How can you interview such a person naye ng'olaba tali bulungi? Nayagala mbeereko naye akabanga nzuule kituufu omuntu ali bulungi oba tali bulungi. But at the end of the interview nakizuulira ddala nti Guy tali bulungi. Kati wakizuula otya? Ali stable. Nati bye biri ebibuuzo bye nakugambye nti waliwo kintu omuntu w'otuuka ekiseera no bana mubuuza wenga owetegesa otya okwenganga industry eno eri so competitive ate sinyangu n'ebikono bye bingi. N'agamba olaba nze neetegese okulwanagana n'obwo obunaala akakanaala okalaba ekiro kadde tekakola nenakakanise ne kakola kati omuntu ali steady. Oba just nga bwogamba ekiri nti nno apretendinga okubeera mu bigere bya Alien ng'ate ebbanga lye namalako ne Alien tapretendinga tafakinga ebibyo kiri riyo kiri mu ye nga ye. Kakati ono bwogamba nti nno nanti kiri kye nakugambye eky'emirundi ebiri nti there is two options like bintu bibiri bye tulina okubesingako. 70% simulamu, then 30% is a pretender. But yakati tulina bizuula tutya wano. Kati wano yaliwe nakugambye nti tulina omukebera oshegeera. Then bwe tumukebera ne tukizuula nti mulamu yeri 30% kati 70% is faking life okutula mu bigere bya Alien. Awo wennyini njebuuza ekibuuzo obusungu bwe wakozesezza mu posti gye wataddeyo ng'olaga nti nno tagenda malako emyezi 2. How sure are you nti emyezi 2 tajja gimalako? Nanti today is bossing himself that he's a star but he's not. Sister. How and where? Bwayise mwana site uzambe ensi yonna emumanyi. Where? Bantu bamumanyi bantu. Choga nkubire mama esimu mubuze ozamba omumanyi. Amumanyi. Tamumanyi. Mama tali kumutimbagano mpozi. Ali ne ku TikTok nkuli amanya gakozesa. Amumanyi bwabeera ali ku TikTok. Kwali ku TikTok. Then amumanyi. Nedda kwali. Should I call my boss at BBS Telefine? Tamumanyi. Amumanyi. Asiba ku TikTok babosi bange bali ku social media. Bamumanyi. Nkubireyo wano bosi bange. Oyina gomanyi. Kankubire bokola nabo. Mbabuuze. Ani gogenda okubira. Kankubire editor wamwe Wiliba. Wiliba inzo bamumanyi noyo si bosi wange. Ali ngabo bokola nabo. No. But talking about boss, we are talking about corporate people. Oshegedde kakati. Abantu abavunazi bakyogamba tebamumanyi. Era bwe buno obwana obusiba ku internet, obusiba bwambala obwerere, obusimba bweyambula engoye, obusiba ku live nga bunoonya buno bu gifts babusasule, obwo obwana bwe bubumanyi. Oshegera no kyovolaba nti twayagala tumusike ku TikTok tumutwale wa ku stream naji disrespectinga kati life ye liriddawa. Nze naganza okupostinga ngo obusungu bwange bulaga nti tagenda kumala myezi 2 nga tukyamwogerako ng'obanga akyaliwo. Obanga owulirawo kale ng'owulire ngombo gye bayitawo Zambe 2 months why taina music 2 ngenda kuddamu kunoonya emyezi 2 nga giweddewo. Emyezi 2 bwe ulira kati ulirira Ivan emyezi 2 bwe gigwako nga Ozambe mukyamwogerako I will come and apologize. Not only that nja ku giving up media. Ogenda va mawulire senga emyezi 2 givugwako nga Ozambe akyaliwo. Ulira kati abantu bakulaba. I'm clarifying this emyezi 2 bwe giyitako nga Ozambe akyalina oluyimba olwogerekekako. Actually si luyimba engombo Ozambe ng'ekyaliko. Owulira mawulire njagata. Nyenda genda apologizing egundi engombe izo banga tekyaliko naye yengo omuntu wakabisita nga tadde nyimbe endala nga wakabi. Kale ekyo tukijjewo. Kale ekyo tukijjewo kyengombo. Kale nga sitanga alina n'ennyimba endala ezoogera. Lwaki bannamawulire musuula abayimbi? Tuli mu kusuula. It is just disrespect. Oli ekyovola wali nakugambye omukisa gujja lumu. Ivan okuva Sakala si kyangu naye okuddayo kyangu. Oshegera Ivan mwana agezaako okuva Sakala jje naye ate mwagala muzzaayo. Si kyangu naye okuddayo kyangu. Nanti bw'ovaayo biki by'okyusizza
okulaba nti you sustain yourself okubeerawo okumaintaininga ag'amaanyi agasobola okubeezaawo kati nedda katawo Ivan boss wokuwa omulimu si kyangu naye okugoba it is just 2 seconds oshegeera kakati Ozambe byonna bye yazzeemu ne disrespect gyeraze kuba teyakikoze nzeka even n'omwana yamuleeta mu bantu gobadde okimanyi mbu Shifura ye yamuleeta mu bantu if it is not Shifura ono w'emimwa ya bulaka w'amaaso gazoolazuula abantu mbu abantu ge basinga okwagala kati senga si Shifura Ozambe teyandibaddewo nga Ozambe yakuba oluyimba lweki abantu baagala luyimba baagala mu gamba yasoose okola freestyle nyina abaana bamanyi abakola freestyle kankubuuze abantu baagala luyimba baagala muwala they love a girl baagala muwala let me tell you one bagenda commenting awo bambuulire let me tell you one thing so you mean you can compare Ozambe and Kabukusi yali nayo freestyle ate mulala okisegedde nti akatamula n'akadawa taata simanya bikoze biti waliwo akavubuka okitegeera can you compare oyo omwana Ozambe ne Babosa abaana benkugamba tebanafuna mukisa bafulistayira balungi they loved Ozambe because of a girl ekisooka omuwala bamwagaddeko maaso n'ekizigo omuwala wa kizigo nnyo n'ekirala emimwa gino gya bulaka bw'aba teyakozesa mmindi bw'aba teyakozesa mmindi era kizigo kye kyamwonoona kuba olagi n'emimwa tegikwatagana na feesi ye oshegedde kati bamwagalako emimwa egya bulaka egy'emmindi n'amaaso then ne feesi ey'ekizigo engeri gye yakolaki actually alina akalimi kalinga omusota akola ati alina engeri gyakajjayo kalinga ak'omusota kati byebyo ebintu ebimu bye baayagala ku freestyle neno nti Ozambe kyoga yasoose okukola freestyle yasoose kubagenda kunoonya emyezi 2 nga giweddeko wetonde abantu bawa alien skin ennaku mwezi 2-3 nakuba mwaka negwako n'ogwokubiri Ozambe mwaka tegwawera naawe kisusizaamuko emyezi bagimuwa abamu gyatuukirira abamu ba predictinga bubi jagalo bere serious abamu ba predictinga bubi omwaka tegwawera mutya omwaka tegwawera gwali yeninga maintaininze endongo ne kati akyagirina mbulira kale alien owaluli ono blood alien we don't know alien abamu twasula tetwebasenga obeerawo ne webaka nobera okulya baneiba wangulu ne wamanga bali ku alien shogamba kati tetuwulira tobayo ba TikTok twazivaako internet ogatwagita nti alien yagwa teyagwa amaanyi gaali mangi luli neera gakakkanamu okusinziira ebbanga era lye baamuwa kati Ozambe myezi 2 agenda beera nowhere nze kankubulira emyezi 2 Ozambe obanga okyayogerebwako obanga olina oluyimba come and apologize nja kuta media ate n'ekirala kino kijje kunze oli kasita kugamba munnamawulire respect kuba naffe tulina ebizibu byaffe ebitumala tho nammwe mulina ebizibu byammwe ebibamala okitegeera anti bagamba namule mukoze kyamaanyi nnyo okwonoona abayimbi n'okubasuula ask you one thing bw'ogamba bannamawulire tukoze kyamaanyi nnyo okusuula abayimbi kyogamba interview gye nagenda okukola ku Ozambe nali ngenze musuula nali muwadde platform naye teyagikozesa okitegeera because saagenda nga tiktoker nagenda ng'omuntu owa BBS terefayina nga embozi webeezanye agakatona mugulu n'obadde ogenda kufuna bugigi bubiri waliwo omugaga omulala agenda okukubira ofuna akagiga ak'okusatu tunuulira bannamawulire abavuddeyo ku nsonga eno ne Kawalya Isaac yavuddeyo Keizi ye amuwadde mpaka mu Desemba era n'agamba kyakusaalirwa nnyo nti nno abantu bafuna chance ate ne batazikozesa mu bigambo byadde post yabadde mpanvu nnyo mugenda girabaawo mugyesomere nammwe naye yamuwadde mpaka mu December. His post was fine. One, he was fighting for his professional. Kuba naye gwali gwe mulimo gwe guno. Two, na aina key points yagambye of course tukolera bagagga and that one is right. He's also right. Then chasing numbers. Media practitioners today. Nafe tunoonya numbers. That's also another challenge.
naye ekiri ne kigenda nga tumaliriza bwe tuti nti Case gave him December amwadde ebbanga panvu lwamwadde emyezi 2 gimala nanti Case ye yagezezaako extendinga naye nze ndaba Case yamutadde wala 2 months are enough for him to shine today nagenda ko mbabala abamu emitwalo 215 jangu obereko wano nagenda naafuna akakola ke obulamu ne butambula kuba nalabye obulamu bwawe butambulira kuba bwe twamala okola interview bakulaga bakusaba ne sente nze bwe namala okola interview banteeka side era ne bansaba sente oshegeera twocheeyo of which is okay nemugamba blood okwocha nandikocheza nebyonzizaamu bya kisiru tompadde kyembadde njagala actually tompadde bantu bo bafaani bo kye baagala kuba nze tokiwanze ochiwa batandise kufollowinga nga bagamba nti no bono yavuddewa kuba I'm standing on behalf of audience webale nnyo nze nkolera abantu kuba tebajja kutuukako when you're talking to me you're talking to your fans baba kwagadde nimugamba mwana ompadde bafaani bo like tompadde bafaani bo kye bagala kuwulira oshegera nimugamba kati ntandikirewa nimugamba naye blood mu mutima mulungi nze kankocheyo wanaka ezekikomando tukite oshegera nze kangende tulabe ekyo nsobola okukola oshegera so kati mumbeera ng'ebyo byonna omwana okyeyiya okitegera toli bulungi financially mabego bimanyi toli stable ate gwaddamu bubi instead of being in the camera n'okola simpa segundiyo nga abantu basobola okuwa sente abantu ne bakuwa se blood you're doing nothing you are doing no sense okola bya kisiru oshegera so Case yamwadde ebbanga panvu ne mu posti ye ebisinga byonna bye yayogedde bituufu ebisinga ne chest kyemuwakanyamu nti omusajja yamwadde ebbanga panvu eyo yonna tetujja tutuukayo mu December nga tumaliriza bigambo ki by'oyinza okugamba aba ghetto youth abajja kuba waliwo abali eyo nga bo agamba bwe nfuna chance ngenda gikozesa bulungi abalala bwe nfuna chance naye ayinza ogikozesa nga ye nga tumaliriza wumba ng'owa ba ghetto youth oba n'omuntu yenna asobola ofuna chance mukadde kwadde takisuubiramu nejja kuba naye agamba yayita kisuubira nti no gundi ejja tambula Case yagambye chance etomerwa bagwagwa that one is true chance etomerwa bagwagwa naye if you ghetto youth and you're back there seeing this interview oba seeing like watching interviews zino zetubadde tukola ezeba zetwakoze ku Ozambe let it be a lesson nti tokola mistake nga gyakoze kozi buli muyimba alina engeri gyajjamu n'agwa ate buli muyimba alina engeri gyajjamu n'abeerawo we have seen Acidic we have seen Vairota bamaintainize webali oshegeera mpisa asobola okukola amalala go n'ovimba naye bw'osanga journalist muwe respect kuba nkwetaaga ate onekola ki nawo neetaaga so let it be a lesson to the ghetto youths tukakanye ku malala enkwakyo tuzirya naye tuzikendeeze enjagala muzikozesa naye muzikendeeze ebyo bu ice had there is bu ice bwe bakozesa walabako ng'akozesa enjaga alimu ekikula ky'okozesa enjaga biragalalagala kawowo just kawowo here close to him naye of which tekitegeeza nti buli akozesa enjaga aba mulalu naye nga here close to him nawulira simeiro ng'agiwunya oshegeera nawulira simeiro ng'agiwunya naye tekitegeeza nti mu kugiwunya tali seti lwaki tewagaana kukola interview bw'omulaba nga tali mu normal senses no anti kyekikyo nakugambye mu kugitandika twagitandika tuli bulungi natukawo n'ava ku line kati bwe yava ku line kiringa omusawo kati kyogamba omusawo nga tanakuzuula mu kikuluma osobola asooka okujjanjaba so natwala obudde nange nsooka entegeera omuntu gwe ndi naye mutuufu kyova olaba interview yali egenda kubeera ya 15 minutes najimala mu 7 minutes kale ebigambo ebyo ye Lon Genius Official all right from Telefina naye ekituufu kiri nti emyezi 2 bwe giggwawo ngenda ko wetonde nga gaya akyalimu umuwuliriza mu Ozambe what a trash you see negun nesobi gun no buzibu bwe yakoze lero 13 Juni kati 13 August
ogenda ku weetonde asobola kubanga akyawulikika nze nkubulira kati should I ask you what is Ozambi tewakimubuuza ate yakiddamu yagamba mbwe emiti boba bush burning oshega nimala nimubuuza mbo ekyasinga okumala amaanyi ennyama njikube engalo kitegeeza ki bino ebiyimba biringa ebiwemula oshegeera ansa gye yaddamu ndala nimubuuza wakati wa Alien Skin ne Fiki Gaza who is inspiring you nagamba I'm already expired. Who is inspiring you? I'm already expired in the expiring nzeka. Obiwulidde who's muzungu no ekibuzo banali settinga mu luzungu ninda banga avuddeko nga nkireeta kubeera ala nakiza ningamba kale Fiki Gaza ne Alien Skin ani gwe wegomba ani oshitegeera kwaba ababiri as a ghetto youth naganze negomba nzeka zene expiring nzeka bwati we yashitamu expiring natugera sukako watulinde emyezi 2 ate tukomewo ne Genius oba tulabe ayetonde ate n'obwa mawulire abuveemu